Inside Story Uganda, real source of political updates. Herbert Anderson Murora yaliko RCC owa Nakawa ne Rubaga yali mpisa wa president oluuyo olwo era tiyamutambulidde bulungi mu kalulu. I actually don't know how he's moving on with his life oluvannyuma lw'okulemberera okugenda mu parliament. Waliwo yanga nti kungu tuteekwa okuba n'omukisa okukola kiyayise rehabilitation, okubudaabuda abantu abo bonna batayiseemu mu kalulu. Gaga nti mubakwateko bayinza okumaliriza nga bakoze bye batalina kubeera nga bakola. Simanye naye waali wano so bukwaniriza Mwambulola. Nsanyusa okuvaako naawe nate olunaku olwaleero. Kulaba oyagala kubanga makona. Nkoze ki? No, oli yangambye nti okusinza ku bye tulaba nti abantu bayinza okumaliriza nga balina embeera gye bagenzeemu olw'okuba nti baasuubira bingi mu kalulu. Nanga nti bw'atuuka muganda wo mukwateko. Kaakati akalulu kalina parts nnyingi. Waliwo ajja ng'agamba kano akalulu nina okukayitamu n'ateekamu buli kimu nga buli kimu akifiiriddwa. Atunze buli kimu yeewoza amabanja likatajja. For us we participated si lwakuba nti it is the end to the means. Yenjawulo si byanfaafe kufana kuwona oba ekiba kibe no. Ffe twatunda birowoozo, twatunda bumanyirivu, twatoyinza kunoonya abantu balina experience n'osembya ku line. Twatunda kye tulowooza nti kye kituufu. Nze naggamba why I don't lament. Ndoze olaba nakolako ka tweet emabega awo abantu ne bankubira amasimu ku one of the persons mu ggwanga muno. Lwaki biki mbagamba no mulowooza nze kyenjogera sikitegeera. So really people need rehabilitation. Doreen Nyanjula yakolako post awo. Ensi etambula oba woli oba toliiwo. Oba yeggwe oba si yeggwe. Enjuba ejja kuvaayo ejja kugwa n'enkya. Day and night everything will continue. In fact yagamba Nyanjula nti bw'obeera wano nga oyina ekifo mw'oli ensi ekwettanira. Yes. Message masimu buli mwaka kukyekingako oli bulungi. Invitation wano jangu tubeerereko wano. Ekifo bwe kigenda otandika kubeerawo ku lulwo. Kati nze okuva lwe nava mu kalulu. Luli nga tuli mu kalulu ng'oyinza okuba n'abantu nga 10 abaafudde mu constituency. Ne bakuyita ebbanda ne bakuyita eri. Naye kati mala ne wiiki nga teryampise mu kufiirwa. Lwaki kiri bwe kityo? Yeah, because twakyataakinga nti bannabyabufuzi tuba associatinga mu bwetaavu. At that point of time nti kati naffe tubafunye tuba squeezing. So ne tutabaataakinga emotionally ku community. Ate naffe ne tugamba eyo kati tujja kugendayo mu kalulu. Akalulu bwe kaggwa ngo disconnecting, which is different. Kubanga balina kye bakwetaagako. Kubanga balina naawe oba olina ky'obeetaagako. And that is the season. Okay. So I had a meeting recently with some of my coordinators. Mbagamba naye bikyatuva mu kalulu. Kati munnankubira masimu. Kiki? Anti honorable akalulu kaggwa. Kunze no. Tusigala tuli part of the community. Bwe wabaawo afudde ku kitundu. Let me know. Okay, good. Bwe wabaawo ekyetaagisa nga bya ku kyalo. Let me know. I am a citizen. I am a resident. Sirina gye ndaga wendi ndi mukulembeze. Perfect. So well, tugende buterefu ku nsonga zaffe budde bugenda. Honorable Yusuf Nsibambi gwe njagala tutandike naye olunaku olwaleero. Kasipidi. Kasipidi. Bamwongeddeko erinnya lya Kasipidi. Nsibambi. Mbadde manyi mutuvuga speed. Era nayegadde okubuuza nti nga mutwala mbiro mu aba NRM. Honorable Nsibambi yakamula okusinkana omukulembeze w'eggwanga tewannayita na nnaku nti kakati ngenze butereevu era nayanjulwa nga mmemba jjudo w'ekibiina kyammwe. Nsibambi ye yasazeewo busazi. He just made a decision. But golowooza Nsibambi yekka yayogera ne government oba ne president.
of opposition. Is it what you want to say? Njogedde wano ebbanga lyonna all the time. I think ndowooza essaawa zino abantu banditandise otutakenga bye twogera nti biri serious. The president is talking to everyone in the opposition. You said it even last week. Yes, he's talking to everyone. I Actually, they are looking for him. Bogere naye. Bogere naye. Nina aba audience. Why not? Okay, ayina kigendererwa ki mu kwogera na bano? No, okwogera kakati kankubulire kungu. Okusookera ddala lwaki tayogera nabo. Actually, president yandibadde talina na interest eyogera nabo. Kubanga he has more than 2/3 of parliament. Usually alwaki abakulembeze boogerezeganya mu 1961 akalulu akasooka okukolebwa UPC yali mufuna majority mu parliament. DP neeremwa ne Kabaka yekka neeremwa nga ku bonna tewali asobola kutekinga over government nga balina kukola coalition. Kyekyavaako coalition wakati wa UPC ne Kabaka yekka okukola government etya ne bagabana. Kati in the event nti government yo teri threatened, teweetaaga coalition, uyina majority, wandibadde ogamba you can go and hang. However, ye president si kyekigendererwa kye. Museveni yakizuula era yakola thesis, yakola diagnosis, actually kyekigambo kyatera okukozesa. Yakola diagnosis nga tanajja mu bukulembeze. N'amanya how you can rule Uganda, how you can lead Uganda. Putting into factors into consideration nti bannabyabufuzi bannayuganda omwe asobola okukola ekizibu. Kati oyina ekizibu ky'abavubuka, oyina ekizibu nti opposition ebadde eyina brains, balooya, ba intellectuals nga batono naye nga basobola okubuutikira eggwanga ne balabikanga be bangi. Muganda wange Bebe Kulu n'atuuka n'okuleeta endongombo egamba nti silent majority. Majority gye tuli naye tuli silent, so who is talking? It is a recognition nti aboogera bababuutikidde. It's a recognition nti spaces zonna ezandibadde zitunuulirwako okukola measures nti waliwo azibuutikidde. Nga bwe mubeera ku show oyinako seggona. You are very certain nti ku bantu abataano abali ku pano Segona will receive the utmost attention bw'aba ayogera. You get it? You have lost him. Sinna kumuluzinga kyonna omwongeddeko mukonjera. Kaakati ye bw'akeera enkya ng'ayina gy'alaze omunenyaki. So we have a clueless opposition. You have a very clueless opposition. Etayina direction. Because etamanyi gyeraga, etamanyi kyeyaga. Bangi bamusonzeemu olunwe. Nsibambi. Yes. Ndalabye Honorable Namboze, ndalabye Honorable Joel Ssenyonyi. Namboze asirike. N'abalala nga baga nti bino bye yakoze byabadde tebyetaagisa. No. Let me tell you. Guno gwe kutulimu muzannyo. Omuzannyo gwonna you need the best on your side, but you also need the funds. You need the money. The funds. Funds. Abawagizi. Oh. Secondly, you need to, twina mu mupiira waliwo abazanyi be bagula ng'omulimu gwe abateeka mu midfield nga ye wakuba bikono kunookinga abazanyi n'amunookinga kati nga bw'olaba ba Vieira era olaba ali bagizannya batono ng'ayinza okulwaza abazanyi 3 mu kisaawe naye nga tafunye kaadi. Kaakati okukendeeza spaces Nsibambi nga buliddeho Honorable Nambeshe, Ssenyonyi, banaani omulala nga bagamba nti Nsibambi agenze yekka tatutte opposition. Agenze nga muntu. Tebakulimba. Nsibambi ye ng'omuntu ayina respect gya commanding. Era ne bw'aba annyonnyoleza ensonga z'agamba tulagawa. Yes, tuli opposition naye tulagawa. Tuzzaako ki? What next? Waliwo fatigue eri mu bantu babiri.
tulina fatigue mu opposition, tulina opposition leaders abali stale. Oyinza n'okwogerako kategori ey'okusatu, olina aba opposition abatamanyi kiddako, waliwo abaluddeko bali stale bakooye, they are fatigued, like bali awo kati bakuuma bifo, balina bifo. You had Katuntu Kyagulanyi bwe yagenda ewaabwe yamuvuma, basaalirwa. Museveni bwe yagenda n'abayita, Katuntu ye yagenda, abalala tebaagenda. Ye n'agenda ku Raade gye yagendako teri ya Museveni, yali yaneta gye yali akubyeyo nga gundi. N'agamba mwe munvuma, eno bampise, lwaki sijje ng'ate mweno munvuma? Omukulembeze wammwe yabadde eno n'antemerako ettaka. Kakati nsibambi talidde lukwe mu opposition. No, abo opposition kati weebuuze nga bw'abuuza kyekiddako. Okay, you were in opposition to do what? Okay. Wakida, jukira Wakida. Patrick Wakida. Yawangula obubaka. He was FDC. Yeah, he was. Staunch. But ng'abuuza, where are we heading? Okay, but you see, what next? Bwana Bulora, bw'oba n'ekintu nga tomanyi kirala nga tekitambula bulungi, okidduka buddusi oba otereeza butereeza. Ati kati waliwo kategori bbiri. Waliwo okubanga w'oyagala okugenda, okukitereeza kijja kutereezeka. Olwaleero NUP ye majority mu ggwanga, opposition. Kiki ky'osobola otereeza ku NUP? Who can you guide? No, byoyogerako ebitatambula bulungi. Nsibambi yadde akuga tetulina opposition, tetulina kiddako. Kati kankubuulire, manye okukula kuno. As I grow old or mature, I have come to respect Besigye. I have come to respect Besigye. I have come to believe that actually he had a cause. Dr. Besigye. Chichi, what has I happened have come because Besigye Mukalulu ekisooka baatuukanga ne bagamba nti emukono tuyinayo Nambooze. Emundu yaffe emmenya eri mukono. Emundu y'opposition. Nambooze ono tetumutaataaganya. Nga FDC ne bwewaliriza n'eteekayo candidate nga FDC tamwempawalinga, taaminga, talumba. Agamba okay ng'ekibiina munsinza amaanyi mutaddewo ki candidate naye ono tuli naye muki mu cause. Abantu ne batandika okukitegeera n'atandika n'okuba campaigningira mu bitundu ebyo ebimu. Wamanyi nti eno mpagiruwaga n'amanya nti gundi alina ensobi gye yakoze wadde wa kibiina kirala n'amureaching out n'amugamba kino kye wakoze. Besigye never castigated people because of their mistakes unless nga be bakitutte personal. You get it? Kakati opposition, abantu bennyini abawagira opposition bali fatigued. Bawagidde every after 10 years waliwo gwe baali bafiirako abavaako ng'ate akolagana n'oyo gwe balowooza nti nno yabatadde mu mbeera embi. Ekyo kiina engeri gye kibanafuyaamu every time. Kakati obadde oyina figures zo buildings olwaleero toyina neegi parliament ate nga ye platform yonna wabaawo awantu awenkizo nti awo wetulwanira. Bino simwe mubikoze, simwe munafuyiza nnyo opposition okutuuka ku sseeryo. Anti naffe kyetwagala NRM bw'eba efunye opportunity okunafuya opposition ekikola. Because I told you here nti NRM simanyi lwaki olowooza nti NRM is going tomorrow. Naawe olabika oyinza okuba ng'okiyina mu mutwe. I thought mwali asatu mugumu ng'ekisanja kiweddeko tugenda kuwaayo obulungi. Naye mwali badde basanyufu nga mulina strong opposition. Opposition eyalibadde alternatives kunzirukanya y'eggwanga. Yes, naye bwe mubanga you're proud, you're happy nti opposition esaanawo. We can also check ourselves. Tusobola okwekiikinga. This is twogera ku buyinza. Tetwogera ku gundi ku event nti waliyo pato olweggulo gye tugenda mu kasiki. We are talking about power. We are talking about opportunities. We are talking about resources.
tuyinza okukeera nkya n'ogamba ekifo ekyenkizo tenaye Bulola nkulaba oyinamu jangu ontuuliremukko wano ku shu bwe njituulamu n'enjiremeramu kibanga ogamba omuvubuka nti genda onkwanira oyo omuwala n'omuwa n'essente genda omutwalire ze n'essente kaakati bwe nzitwala n'entuuka wali n'enjogerayo ebyange nga nziwaayo nganze. So there are mistakes you can do. Ate ekiyambye NRM nti overtime eze ye rebuildinga eze ye bakuyita batya kweyoza waliwo ekigambo ekyabalunnyanja kye batera okukozesa eze ye mistakes here and there eze ezicorrectinga in governance in state management wabaawo excesses everywhere. I think we shall talk about that, but NRM teyetadde mu position etunuulirwanga it is the worst. But look at these two faces. Mwami Bulola obadde ensibambi amaze ebbanga lyonna ng'avumirira mwami Museveni n'obukulembeze bwe ng'avumirira emyaka gino gyonna gamba eggwanga kimu kyonoonese jo bwe yabadde ku kitebe awoza Museveni si mubi omugenzi Kirunda Kiveejinja mu kitabo kye yawandiika nti in politics there is no one tall enough to see the future. Two, mu byobufuzi tetuba na permanent enemies. Mpulira bulungi olwaleero wandibadde ogamba nti Bulola n'Amongo tebakwatagana tebawulizigana naye muli mutikati. But I can send mu ba speaker abali why would support Amongo. Wayogeranga mafuukule mabegako. Yes, one thing I love is one. Kungu bwe nkugambako ekintu n'okitegeera ne bw'obanga tekikusanyusizza. My problem with Amongo was one thing, how the parliament was run, the arrogance and the something I saw as if so because that was my problem. So lwaleero bw'ogamba Nsibambi nti abadde avuma Museveni maybe yali tafunanga mukisa. Kati kankubuulire Kungu nga tonnawasa experience yo yali ndala nnyo ne bwe wali omaze okuwasa. Waliwo ebintu bye wagamba nga mukazi aŋŋaana atya okukola kino omukazi akola ati naye bw'okeera enkya n'okituulamu akikola ate n'otabaako ky'okolera n'osigalawo. So the issue we have here, every member of parliament abadde ayogera ebikikinike. Kaakati tulina bannamawulire abagenze mu parliament bwe babadde batuula ku zipano okugamba how parliament is extravagant, how they are getting excessive money, but none of them agendayo n'aleeta reform. N'aleeta reform oba amendment ku misaala oba n'ensako naki, because they become beneficiaries. You get it? So administration yonna, state administration, nze ndi activist. Mu kusooka nga sinaba kubeerako kukola mu government, my outlook of things was different. But when nayingira government nenkola nayo, I knew why some things happen. And I knew why some things must be done. Tugenze mu Karuru olwonchinze campaign to protest. Nga CDF, he envisions, how do I manage this? Should I wait to kill thousands because they are protesting, or should I limit the spaces? Kati bo basoma strategic thinking and management. Nti buli kosi yonna bakusomesa consequences. Kati ye nga CDF amanya what are the consequences. Bwe muleko ono n'amobilizinga byayagala n'abantu ne babikkiriza, people are going to die, or even if people don't die, so many things are going to happen. Let me control. Why the excitement of olunaku lwajjo nalabye deputy speaker speaker wa parliament omukyala Annette Antabong sika producer fatula ku bifaananyi nga bwe kyabadde olunaku olwa. Just look at that. Oyina yani amutungidde saati saati yabadde ki? Saati yabadde fitting. Olina wano
ssabawandiisi w'ekibiina olina speaker of parliament omulamba number 3 mu ggwanga olina almost secretariat yonna yiyo yavuddeyo. Look at that. Now, let me tell you. Is he that big? Is he that important? Mulinga mu mupiira mulinga abayaniriza Messi. Kati kankubuulire okuva akalulu lwe kaggwa okutuuka leero Nsibambi ali mu mawulire. Muyita mutono. Nsibambi is not a small man. Secondly, it is an exhibition nti abantu abasinga n'abakyayogera nti no tebali bali. Tujja kujja kwabo. So Nsibambi yabadde abulamu mu NRM ekintu okutambula. NRM eri complete. But you can put in obeera ne ba substitutes okunafuya opposition naddala mu maaso awo wetulaga n'okunarrowinga spaces because olwaleero obadde oyina baagala ku mawulire oyina Nsibambi every week oyina Seggona every week oyina Semujju every week oyina Katuntu ku Capital Gang oyina gundi ono Mpuuga omuyina ku CBS oyina these nga buli muntu adduka okuwuliriza abantu abo because they shape debate. You get it? Bakuwa narrative basobola okukuba ekirungi ne bakifuula ekibi. Olwaleero abo bonna bw'obadde olinda certainly tebagenda kujja kuwa opposition agondi narrative. Either agenda kujjawo opinion ayinza n'okujja nga agikuba kuba buli kirungi kibaako n'ekibi tewali kituukiridde. Ofuna bulungi. Kaakati abantu abo bonna bw'obanga obajje mu spaces ate mulina n'okupredictinga emyaka 5 emyaka 10 egiddako kiki ekiddako. Omaze okuwulira nti mu corridors baagala kukyusa ssemateeka bamujje mu general bamufuule parliamentary presidential parliamentary election. Okiwulidde mu nkuubo tuve mu presidential system tugende mu parliamentary system. Okiwulidde mu nkuubo nga ggwe opposition ky'oba olina okukola kiri ekintu kimu. Tulina okwaŋŋanga ekintu kino ekijja. Omusajja atulemye okukubira mu bantu abangi tunaamusobola mu batono. Akulemye mu population ya miliyoni 45 miliyoni 2 be balonzi but ne bana abalala bonna baparticipating akulemye okubirayo. Wabula ate aleese parliament ayina more than 2/3 nti akalulu konna kati kayagala okuba asobola okukakuba. Kiki kye weetaaga? Teweetaaga buli mubaka. Weetaaga kugenda ku head count kungu osomye abantu bakuwulira nti ye kaakati kye tugenda okukola twagala ogende mu parliament tujja kuwa kaadi. Togoba Seggona kuleeta Walukagga ng'owulidde mu nkuubo nti emyaka 5 kubanga ebyobufuzi byonna you don't plan for an event. Obanga weather obanga climate you also plan for the period of time ahead of you. Teweteekera nti leero gino emyaka 5 no you can even go 20 years. Okufuluma kwa Nsibambi mu opposition kulese dibuli enkanaki. Then I am telling you now Nsibambi abadde alina obligation abadde alina obuvunaanyizibwa etembeeta ate n'awulirizibwa. Si omuntu kaakati mu saturation yavuddemu. Ofuna bulungi abantu baffe ab'ebweru bali eri naye atuula ku TV n'agamba Bulore agambye eki Nsibambi yagambye eki. Kakati Nsibambi takyayogera. But after how long? Kakati. After how yes, long? the issue is one thing. But he has been there. He has been in the opposition. Yes. Those of Lambwe bonna. But let me tell you. Atenga sim opposition kyokka but a leader. But omanye Nampala with this mu parliament, deputy president with this one mu Uganda. Ebbanga lyonna azze alaga the other side. And now
walaga nti amaliriza bubi. Tamaliriza bubi. Were ekyokumaliriza obubi kiri it's subjective. Amaliriza bubi eri oyo abadde alina kyamusuubiramu. But ate nejjazze waliwo abalina kye bamusuubiramu. So balina okuba alina kyagasseeko. Abantu abalonda Sibambi akakaaga mu kalulu kano akawedde ayinza okujjayo 10 meka 3 ezigamba gy'olaga gye tulaga ne bamugoberera bwe badde ayogeraga nti bannange akafo kano katono singa twabadde tutese bulungi n'alizeyo n'abalala abawererako ne tujjuza wano n'ebweru. Sibambi kati nno gw'oyogerako let me tell you Sibambi kati face next media eno bw'ogirengerera wala kati definition yayo flaga ku ggulu waggulu ne kagundi ako but when you enter Sibambi has so many other people ababadde mu opposition abamugoberera and you wait in the coming days you will start seeing them. If all of them bakuvuddeko you don't just thump olwaleero opposition yandibadde eri mu crisis meetings. They said yes. Waliwo abalala bangi abataali mu kifaananyi. So you would be in crisis now, crisis meetings. Ebibiina byonna byandibadde byatudde dda. Ebigamba naye gye twolekera tulabayo. FDC seem not moved by yes, you see, that is the problem. And they end up getting to know that they are in a problem ng'obudde buweddeyo. Power, Patrick Oboy Amuriat, president w'ekibiina. Yagambye twamumanya mu mwaka nga gumu twamumanya. Yagambye nagenda okugenda nga secretary general Nandala amanyi. Nandala yali yeegaanye. Tinagenda okugenda wa Museveni nga njogerezeganya ne SG era yakimanyako. Power si yali adefendinga Besigye sente ze yali agamba yazijjawo. Kisawo yakisanga mu gundi yakisanga mu lujja ze sente yazeegaana. Ekisawo yakisanga mu lujja. Abantu abamu mulina n'okutandika obutabajjaako statements because they contradict themselves every now and then. Waliwo abantu abatalina kwogera ku meetinga Museveni. Awoza kimu olina obujulizi. So the issue here now, if I was in opposition, we would be in a crisis meeting to mitigate. Because going forward, Musevambi ajja genda, Kabuusu agende, n'abalala bagende. All that you need is who are our anchors. Kati wansi bambi balese yani. Anyaliwo. Emawokota. Nsibambi combined with Nakawuki. They are unstoppable. Mu kitundu ekyo. Eno gundi wamukubye yavuddeyo Hirudamani. Yavuddeyo. Eri Nakawuki yawangudde. Ate omunene gw'obadde oyinayo y'Ensibambi n'ogamba mbu yagenze yekka. Kati kitegeeza bwe kibanga kyakusekiwalinga tugeze for example ne bwe tukinalowinga ku Mawokota. Watutaani Ensibambi eyo mu area eri neutralized kiriza obagaana. Oli omwana wa Nuupu post election has no capacity to hold the constituency into one. Yagenze. One resources tazirina. Tajja genda ku gundi tajja genda ku Lumbe aweeyo kakadde. Tasobola. Tajja kuyita meeting ave kyalo ku kyalo. Resources tazirina n'amaanyi g'abadde alina ga card. Kati kitegeeza ki? That one teyagenze yekka. Escalation ya opposition mu kitundu ekyo yagenze. Aliko Kabuusu. Kabuusu naye abadde ayina n'ogamba mu opposition Kalangala tuyina yaani Kabuusu. Kabuusu has capacity or can get capacity to maintain the constituency netaddamu opposition. Kakati gw'otunuulira muntu ne weerabira nti omuntu ajja atya, ajja yekka oba waliwo ebyongerwako. Nze bwe mba ngenze mu Nakawa olwaleero n'ogamba nti Bulola
tumugobye olaba nkuwe ekyokulabirako ekirala ekyekamuli Much Bijirwa has not gained much but Bijirwa escalated opposition in Busoga and rather nope Busoga toyinza kugamba nti no talina contribution but bw'okuba babijirwa n'obafulumya w'obadde oyina otaawo ate n'osigalira gamba ekyo kitundu nakyo kikoze kigenze so nsibambi n'abo abalala abasukka mu 200 bonna bakulembeze bonna balina kapasite edda ku kyalo ne bannyonnyola abantu yonna gye bakola ki gye bava nkugambye owulidde mu nkuubo nti waliwo ekijja kitegeeza tugenda kuzzaayo ababaka beebuuze ku bantu si bwe kiri beebuuze ku bantu sisitimu eno tugiyise oba tetugiyisa so weetaaga ababaka nga bamuze kaakati ne bw'obanga si babaka weetaaga ne ba stakeholders ne bw'abanga teyayitamu but he identifies with you abagenda okuddayo bakendeeze space z'NRM naye kati Nakawuki ajja kuba yeebuuza Mawokota bannange tukyuseemu Sibambi agamba ssebo nze nkuwagira amugambe Nakawuki kime emmotoka wano 3 kima wano ebokisi z'amazzi 10 kima wano lita z'amafuta 2 kaakati gw'osuubira nti Mawokota yonna egenda kuvaamu nno nedda Ameri yali eno waliyo Nsibambi ne Nakawuki kati wasigadde Namboozo kakati Namboozo basobola omubuutikira bamugamba sigaza akafooko oba luutu eddako tugenda kulwana aba agenda kukola ki Dr. Besigye kati ali exonerated bwe yayogera nti waliwo omusimbi mukamaawo mu kibiina kye gwe yaleeta eno kutabangula kakati sikutabangula Uganda teri prepared for multi-party dispensation. Secondly, democracy ono naye ali fatigued agenda gwako owokulonda simanyi bana abakulembeze biki because ekisooka na byabufuzi baavu ekyokubiri ne population njavu okugiyimirizaawo teeka okuba ng'olina sente za Museveni ze zitabudde FDC FDC teyatandikira ku musingi guli rooted mu bantu abantu si be batandise ebyobufuzi si be batandise ebibiina by'ebyobufuzi mu 19 ndowooza 2 twalina ekibiina ky'abalimi ekyavaamu bakangave bamusaazi ba abu baani abo kyali kibiina ky'abalimi ne kifuukira abafuzi b'amatwale ekizibu ne bakunga abantu ne bakuba mayiro y'ettaka ne bakuba mayiro ne bagikuba ne baleeta etteeka ly'egundi ly'envujjo n'obusuulu kubanga ettaka baali baddiwadde ba landlord nkulaga kati amaanyi g'abantu nga be batandise ekintu kyabwe ne balikuba Buganda yayina abantu abagirimu nga bakolagana n'abaki n'abafuzi b'amatwale nabo ne babakuba abantu ne beekalakaasa mpaka Mmengo nabo ne babakuba kubanga bano baali teba-identifyinga na bizibu byabwe until ne bagikuba ne bakisaanyawo ne bakibaninga ne bakirangirira ng'ekibiina ky'abaterrorists ne batandika UNC Uganda National Congress ng'ekibiina ky'ebyobufuzi leeta kati ne bagira bali nga baweddemu amaanyi nefuuka UPC bote naye n'abakubamu ebituli but nkulaga nti ekibiina kino kyali ky'abantu bw'olaba DP waliyo wa DP olwaleero nga naye wa DP tali wa DP lwakuba Mao si wa DP lwakuba Sebamala si wa DP lwakuba Siranda nga n'empuuga bwe yagenda ng'avudde mu DP g'ogamba nti w'amaanyi mu Masaka olwaleero mulimu aba DP e Masaka
nga bo tebagaana bagamba ffe tuli ba DP tulina owa DP yali Butambala yafa naye yali awagira Kivumbi n'amugamba nze bwe nfanga muntengangako bendera ya DP newankubadde nga muki muwagizi wa Kivumbi owa Nuupu naye n'agamba munteekangako bendera ya DP DP emuli mu musaayi kakasi bw'ogenda egundi waliwo ogenda mu bitundu bw'ogenda Kabaale twali e Kabaale 2022 waliyo meeting ya NRM nga mulimu omusajja yali wa UPC naye kaakati we NRM bwe yakwata akazinda alowooza ku bantu yasogagala UPC yatandikira ku UPC agamba akati Bahati yali chairman n'aseka n'agamba abo tulina abantu abaali aba UPC nga nakati bw'oleeta owa UPC Museveni tebamuwa bawooyo owa UPC. So kino kibiina kyazimbibwa ku musingi gw'abantu. Ekibiina bino ebyaffe bizimbibwa ku mpalana. Funye obuzibu Kyagulanyi ayingidde ebyobufuzi n'ajja ne firebase ye. Tazze n'abantu ntino they are politically motivated. No. They are just following their star. Mpuga afunye obuzibu ne Kyagulanyi ne Nuupu atandise DF. Because oyumbaganye ne gundi ogendedde ku ebibiina byawo biva mu mpalana awo teri muntu ayina nsonga emutudde ku mutima gyagenda okukeera enkyagamba nti eno gye nnemerako FDC. Why people are leaving FDC is because their issue was one, they wanted to change power. Perfect. They have lost it now. Katujjewo ensimbi zino ddoboozi mpulidde ne mu muzindalo gwange katujje n'obulamu one on one ku mikutu egy'enjawulo egya social media. So bwana Broda njaga tumalize ku nsonga eyo nga tuwumbawumba kiki nalabye mukyala Monk awo ng'agamba nti aba opposition bangi bamutuukirira nga baagala okwegatta ku NRM. Bwenadde nfumiintiza ne ŋŋamba naye mwina kaki munda mu kibiina eyo akasikasika bano okujja. NRM erina government but also waliwo abali mu opposition nga tebagikiririzaamu oba ssente because oba ssente gye bali because ebifo bye balimu okuva omukulu no bwe yalangiridde nti agenze. I've had two things. One, he's going there for money. Survival. I don't think Nsibambi is survival. Personal benefits. Yeah. Might be looking for power and positions, but certainly not money. Though power and positions come with money. Definitely. They come with resources. Secondly, people want babiriwa. Babali omukka gubatta. They are suffocating. Bugwawo. Myaka gigenda. What next? Waliwo bannaddiini balwaniriddeko ku bantu naye nabo bawulira mbu muntu gwe tulwanirira ate tuwulira mbu ayina ki. Waliwo abantu okuva akawandiiko kasale lwe kafuluma abaava ku lukwago nga bagamba bulijjo omuntu ate gwe tulowooza nti waffe ali nabo. There is a section, I believe, eyagenda. Waliwo abali mu opposition nga balaba mu butuufu kati opposition ekyafuusi kigambo. It can no longer give hope. Because bw'oba Kyagulanyi ng'oyagala oyimiridde mu human rights gundi ekibiina kyaba activists. Because that is a union of activists. We shall get there. Nga gy'ogamba nti temule President Museveni bamubuuza nti lwaki Kyagulanyi takyayimba. Agamba tosobola kubeera beneficiary wa economy ate gy'olwana okusuula. You get it? You have to work together. Kyofunamu kipromoting. But you are saying this should go. At the same time, you want to benefit from it. So, our opposition even no bonna abasinga. If actually that window is there, kimuto nalaba kiri ekintu kimu nti saawa zino tuli mu muzannyo mupya
nemwe muli ku nsibambi muzanyo mupya tuli otegeeza mu muzannyo mupya muzanyo otegeeza constitution. There will be an amendment of the constitution. I think we shall talk about that next time. kyekijja So gwe oli awo nsibambi oba agenda agende, Kabuuso oba agenda agende, simanyi ani oba agenda agende. Ojja genda ozuuku kuyita abalwanyi tewali yenyeenya kungu siwulidde nga kungu akuwulidde ogenda okuzuukuka bwoti nga I don't even have nsibambi abamuvunaana tebalina nsonga bamubanjaki kiki kye bamuteresa no bigo byazze ngaayogera bozza ovumirira gwe mwenyini bw'ovaano kati ate kati mujje muli balungi nnyo awabeerawo ekizibu abantu balokoka oba misleadings abantu bangi abantu let me tell you nga bwe nakugambye olwaleero bw'olokoka ng'obadde musamize tekitegeeza nti emmandwa teziriiyo, tekitegeeza nti eddugu teririiyo, naye oba ogambye bugambye ndekedde awo okusamira. Abakyasamira mukole ki? Musigaleyo. Nze sikyakola ki? Nze sikyasamira. Nsibambi bw'aba avudde mu nsaasi n'ayingira ekkereziya oba omuzikiti n'agamba nze eri sikyaddayo, gwe akyasamira kola ki? Sigalayo. sokoleki ontiisizza ogambye munaku eziddako mugenda kwanjula abalala kati kyova bangi eno personal I know more than 35 mugenda okwanjula munaku eziddako bimanyi already. Waliwo aboogera tulina tutandika show naye ndowooza etwali tutandika show wano nakugamba wali ombuuza ku byakalulu nenkugamba tulina baganda baffe bangi abali ebweru ndowooza temwantegeera okyogera wano temwantegeera mwali mulowooza ndi mu stress zange ez'akalulu naye kakati ndowooza mutandise okukiraba nti baganda baffe abali ab'NRM tulina baganda baffe bangi abali mu opposition and they are doing a good job for you even for the country. They are doing a good job for the NRM in the opposition. Yes. That is dangerous. No, it's not. Because we are coexisting. And those the moles aboogirwako ebbanga lyonna. Kiri eri gwe kyoyagala okubayita. No. General Grigori Mugisha muntu yali ali mu FDC. Era ne yavayo n'akyogera kuna badde bampita mole. Mbega. Kati ng'obega ki? Okette eno n'eno. Olya mu luleme ne mu luzise. Gwe ky'oba omanya kiri ekintu kimu. Nsibambi abadde mole mu opposition. Abawagizi Nsibambi abadde mole mu opposition. Abawagizi ba opposition bali serious nnyo okusinga abakulembeze baabwe. Abawagizi ba opposition bali serious nnyo okusinga abawagizi baabwe abakulembeze baabwe. Abawagizi bali serious nnyo because they are genuine. Do you know why? Mu bafuutu soja bajja ne bapiikinga mukomu. Abamu babakwata bate babakwata. Why? Waliwo ali eyo nga gw'omulimu gwe kugamba oyo kungu alidde eddire bojjawo kungu bali 10 bajja bo bamaze olina gy'agamba bw'ogenda egindi oyo atambula kiro bw'okwata oyo abatambuza abalabona tebajja kutambula. Tujja kukitegeera kati. Tujja kukitegeera. Era abaali ku parade waliwo bye bajjayoko. Si bonna. Bajja abamu. Naye tekitegeeza nti abalala bonna tebamanyiddwa. So you have no opposition. So you have people doing for you the Your job. People are just there managing. We are just... That's why I can't quarrel that I lost an election. Kubanga muganda yawangula. Kubanga muganda wange yawangula. Kusanyuka TV kwoli Adam dine mwamburora message #sanyuka1on1 #sanyuka1on1 gyoba okozesa wetugerera eyavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga yabula ng'ennaku z'omwezi 15
omwezi gwa January amaze omwezi gumu n'ekitundu agamba ali mu kwekweka awantu awatamanyiddwa kyaddaaki yayogeddeko eri abazungu era yawaabidde President Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba eri abazungu era n'abaga nti mubeeko kyemukola President Museveni mumuteeka envumbo General Muhoozi mumuteeka envumbo yawaabye mubona be yawaabidde ani alina obuyinza what are you asking mubona be yawaabidde be yaloopedde yagambye bazungu kubiri eno kati agenda tandika niwasanga namagoya asanga namagoya amugambe mwe muwa Museveni obuyambe buli kyalaba nti muzungu buli summit buli conference because the Geneva Convention really it's a group of activists etayina nnyo political bearing etayina nnyo kyebindinga ku foreign policy of any country. Yes, it does kubanga civil societies zipushinga ebintu bingi zipushinga through corridors, through advocacy. That's what really NGOs do, through advocacy. Tuvula abakunganya mweno muline gwanga mawanga gonna agakyakula galina obutabanguko kituufu galina challenges mu human rights, galina challenges mu governance, galina but go tegali prone nti ng'amawanga amalala go tegalina kusoomoozebwa. Nina okukkiriza nti Uganda erina okusoomoozebwa mu bintu byonna mu ngeri zonna. Bobi Wine okusaba abazungu okussa envumbo kuba bazungu ki Geneva yabadde ayogerera. Well, it is good for him, but let me tell you. Lwaki amawanga galina embassies. Embassies, you know, these are intelligence offices. There is nothing else. Intelligence. Olwaleero omuntu asinga okubeera ne intelligence ya ambassador. Gogenda okulaba ekintu kyovula abakola advisory. Ne bagamba abantu baffe temugenda wano na wano na wano. Si lwakuba nti baawulidde lugambo. No, they have intel. Ogenda okuwulira nti ambassador wa America yanoonyeza zungu. No yaloopye ku byali wano mu kalulu. N'agamba effujjo eryali wano litalirabangako. Naga ndi mu kwekweka but at the right time nja kuvaayo. Naga ne mukyala wange n'abaana bange in fact yakoze revelation. Abadde balooza nti mukyala waakyo ali mu ggwanga kati yafuluma. N'abaana bonna kati bali bweru wa ggwanga batya ebisobola bakolebwako wano. Kati nabo baatoloka. Bali bweru wa ggwanga bayitawa. Esi kyekiri kye nakugambye. You have to be calculative if you are to deal with abazungu. Balibo balaba kinkugambye nti zino embassy zikola report zina intelligence zigamba kino kyabaddewo kituufu wano abantu bakubiddwa ono yattiddwa ono yakoze bwati what are the consequences how the events happened. Tovaba all they can say this happened. Switching off the internet was not a good thing, but it was necessary. There are levels of clearance. Switching off the internet, what is the reason? The reason was ABCD. These are things nabo bibakola mu mawanga gaabwe. Tiri kalulu kabaawo nga tekayina buvuyo tekayina butabanguko. Every election zenalaba Clinton nga akaaba Hillary. Nga wagundi amuwangudde. Trump ekisanja kye ekyasooka. I saw Clinton crying. N'ayimirira ku madaala mu New York. N'agamba fellow Americans, I know this is not the right decision for America, but America is bigger than all of us. We take the results. Nengo owulira eddoboozi kyemanyi bwe yava ku kamera bw'ati yakaabirawo. It was painful. So there is no election
Trump nakati achaka ababbi ayita Biden nti mubbi wa kalulu. So every election has challenges. Now, where do you address your challenges? Yabadde mu summit ku democracy. Yes, neddembe ly'omuntu. Kakati summit terina nnyo kyamaanyi kyegenda kukola. Okay. It is like asking a group of important men to implicate okubayita nti wammwe ate muyina mwetaaga abasajja abanaafunisa abakyala bamwe embuto oba abawala bamwe ate nga bali important. That's what he was trying to do. Okay, so ebyayogeddwa mu summit eno mwami Kyagulanyi okwekubira kw'enduulu okulaajana nga bwe yalaajanye tebina kye bikyusa wano. Tebirina consequence y'amaanyi. The only consequence that can be is the negative part of it is we can have that negative information that circulates on the media. Nga bwe kyabadde nti Uganda, CNN, biki, internet, that's the repercussion we can get, which is not good as well. But it has nothing to do. Tekina kyekikyusa. Bwekisooka, these are a group of activists. Okay. Talking to their fellow activists, okay. Raising concerns, which is a very good thing. Well, this is not the first time Mwami Kyagulanyi nga asaba abazungu okussa envumbo ku Mwami Museveni ne John Muhoozi. Kakati bw'oba oyogera n'Amerika ku Museveni ate toyogera bw'otyo. Toyogera bw'otyo. Kakati Muhoozi gw'ogamba okuteekako envumbo yagenda okukulembera eggye lya East Africa. Actually yalina obwa ssentebe. Contingent y'eggye lya East Africa. Ate gw'ogamba oteekako envumbo gwe bwawadde obwagondi. President Museveni gw'ogamba mbuno bamuteekeko envumbo ye chairperson wa NAM. Mawanga Nanaland Movement ye chairperson waago. Gw'ogamba bateekeko envumbo America ate ne ba stakeholders gwe basaba okumediatinga Sudan. Kigaana envumbo. Ate kakati ani agenda okuteekako envumbo? Omuntu wano akuteekako envumbo yandibadde America. Kubanga America ayina monopoly. Nti bwakuteekako envumbo ng'agamba ne UK. Ng'agamba ne gundi because of their collaboration. Akuma akatale ke ne UK sobola okuma akatale. Kakati oyo gw'ogamba nti nno akutaddeko envumbo bali mu kukola cooperation eziri za military. Yayina gundi ya Somalia. Ayinayo n'eggye eddamba lisasulwa America. Kakati bw'oba oyogera ku kuteeka envumbo ku Museveni toyogera bw'otyo otaddiiro n'Amerika. Toyogera n'Amerika ng'ogigaana okusaplayinga emmundu. Naye wamulabye Mwami Anti kye ŋŋamba tosobola kwogera n'Amerika ng'ogigaana okusaplayinga emmundu ng'ezimu ku gundi za ddiiru za Trump is essente abasinga n'abantu be yawa attention nga bw'olaba Obama yawa attention ba civil rights. Ne batembeeta buli kiramu ebisiyaga ebiki buli kimu. Kaakati ono ye ali muki mu bakozi ba mundu. Ali mu kutunda emmundu e Russia, ali mu kutunda emmundu e Ukraine, akati ayagala ali mu kutunda emmundu egundi e Israeli, omugamba atatunda mmundu mu Afrika. Ebyo tobigamba Amerika. Bw'oba oyogera n'Amerika ogisaba mmundu. Ugamba Amerika mutuweeye mmundu awakuwulira naye kasita otandika olwo olulimi lw'obutagira simanyi tokola bwoti temusasula gundi zino temukola cooperation. This cooperation you are seeing, it is money. Sente. Ojukira Kashoji. Munnamawulire. Bamutira mu gundi ya Saudi Arabia. Ne bagamba Trump nti teeka envumbo kuki ku Saudi Arabia. Agamba tradinga emiliyoni 8 ku 7 olwa dola buli mwaka. I think za miliyoni nga 8 ku 7 eza dola zen tradinga naki ne Saudi Arabia.
kaakati olwaleero munnamawulire omu tasobola kusazaamu ddiiru abo ze tukolagana n'ono Abanamerica ze bakola ki ze bafunamu. So at the end of the day mukulu wange Kyagulanyi yeetaaga okusoma geopolitics, yeetaaga okusoma ebyobufuzi, yeetaaga okusoma international policy. Isn't he threatened by really we have had several the calls things. No. These calls by Mr. Kyagulanyi? But let me tell you, or take a sanctions ku ye ne mutabani we. Kano bwobeera ku ddaala lya Kano mu magye obeera muntu wa nkizo mu magye nnyo nga bw'owulira osinga ne General, because General is administrative, si wa field, but Kano abeera commanding, abeera mu operation. Kano w'amagye yalimu okucoordinating ate amagye agali gatali ga UPDF. NRA yali ndalamu. Kano Besigye yalimwa okucoordinating ekintu ekyo. How can you have another Bobi Wine coming and understands just in this short time wakayiga buyuzi n'olulimi lw'ebyobufuzi? Because politics has its own diction. Bw'oyogera mu kanisa si bw'oyogera mu byobufuzi. So his problem is one. I used to call it excitement, but it is failure to know who are you dealing with. Ogenda mu Geneva, you can go to share your things, express yourself, show them the failures, ABCD, but gundi zenda byeze yasabye demands really. Ate demands ze yasabye tezikosa Museveni. Bw'ogamba nti temufandinga bya bulamu Museveni tagenda mu health center. Health center siri. Museveni si mulwadde wa siriimu. Bw'ogamba temufandinga abalwadde ba siriimu. Tugamba temufandinga. Oba okutogedde batafukajira ali mityana wana akugambye nti abuuza kungu Bobi Wine ali mu nsi ki bannaye. Nange simanyi ne Geneva teyabaddeyo physically. Yawadde video yabadde video. So naye yali nti yakyali mu kuyikweka naye alwayogedde wano ku nyambala y'omukulu mwalinga eringa etalaga kwekwe kanaawe naye nga I don't think ekyo kikulu. It does not represent symbolism mu communication nkulu. Gundi Zelensky ebbanga lyonna kuyikulira katono nnyo bangambye balina kyebateeza ku muzindaalo katugiwe ensimbi zino. Symbolism in just a minute tumalize ensonga. Symbolism is important to show the state you are in. So I don't really condemn nti omwami yabadde mu suuti oba mu kino. That's what he chose. Maybe he chose to be seen decent. But you need to communicate. Endabika yo nga ecorrelatinga nebyoyogera. Nina gye ngenda nga nyambadde amasuuti. Waliwo ne gyonsanga mu kinu n'ebisatopato byange ng'ate nayo nina gye nkola ki. Thank you. Wali mukulembeze mu Kampala nga Deputy RCC mu divisions 2. Deputy RCC wa Kampala but atwala divisions 2. Waliko Kanakawa ne Lubaga. Ekizibu kya ba boda ba tax abatalina boda ne tax abatena stage gazetted but also n'abatundira ku makubo abasuubuzi. Government all of a sudden mabega kawo yavayo negati kakati tuze I don't know bamulundi gwa kumeka tukoye abatembeyi ku ngudo za Kampala mugende mu butale. Directive eyo yaweddeko jjo naye leero batugambye nti bawaddeyo ka grace period kana ku lwaleero nti okutandika n'enkya enforcement teams zigenda kuba ku nguudo nga ziteekesa kino mu nkola eri abo bana bafuusi bangumya mutwe. Why has this remained a very big problem, and do you think this time round government will walk the talk? I don't think the issue is government. I don't think the issue is Batembeyi.
waliwo ebintu ebiri underlying ebiri wansi byetwetaaga okutunuulira. Kampala nga ye bw'oba omutunuulidde aluma emikono, oyinza ogamba Kampala muwambe. Ani yawamba Kampala? Until you deal with the issues of rent. Because abantu abasinga bavudde mu actually tukizeeyo kemabega. Bw'oba oyagala kutereeza Kampala, call URA. Revisit the law. Expand and formalize the economy. Abantu bonna abasinga bavudde mu maduuka ne bateeka ebintu ewaka, kati oli akeera n'ebintu mu mmotoka n'abiwa ababitembeeyo. Kubanga he cannot afford rent n'emisolo. URA ezaayo ezaagala oba otyo oba etya teyagala kumanya. Kakati ekyo ekizibu kya renti tojja kukirekera bapangisa. Oddeyo obuuze ba landlord, why is your rent expensive? Why is it so high? Why is it so high? Gwambinika emisolo gino gwe gino. Okay, kakati tukoze tutya okuzza abantu n'ebintu mu maduuka ne mu masa bive ku street? Twetaaga okukendeeza wano ne wano. Ofune abantu bangi abatunda abaze mu maduuka bawe omusolo, kubanga bangi gujja kukompensating omusolo gw'abana abatono. Because you have expanded. That is number one. Number two, you need a metropolitan police. Kampala is a capital city. Enforcement cannot be the protector of the economy. Enforcement no. Muntu gw'osasula atali professional, atalina ki, tojja mugamba nti yagenda okufacilitatinga economy. Weetaaga police eri ati pangayo ya kibuga, ng'eri sensitized, ng'esomeseddwa, ng'emanyi kye bayita trading license, ng'emanyi kye bayita omusolo, nga imanyi okukolektinga omusolo, nga bweyiga omusolo ejja kuyiga okugukuuma. Ofuna bulungi. Naye ono gw'osindise amanya nti iddi ne director eno tebatuukayo. Onfuna bulungi. Nze nina obuvunaanyizibwa wano, abagambe ku 12 mujje 5-5. Era olwekati bazisolooza. Because tongamba nti kyogamba enforcement ebadde absent. Ebadde ngawo. Lwaki kwebali? Tebakoze mulimu gwabwe. Aba boda issue, yes, tulina issue y'okwarenjinga stage. But that is not the issue. Tujja kusolovinga ekizibu ky'aba boda nga tusolovinze ekizibu kya mass transport. Without solving the issue of mass transport, Kira esooke tukolereyo baasi 10 ezi. Kira Motors. Baasi 10 mmeka eziteeke mu Kampala. Buli ruutu ogiteekeko baasi 2 oba 3. Omanye nti omuntu tagenda kumala dakiika 3 ng'ali ku kkubo alinda mmotoka. Eri egenda nga n'endala ejja. Government must own transport in cities. That one, without fail, togenda ku privatizing transport no malako. Ne bana abakola bus business, they are not making money. Zino accident ze mulaba zino ezerutatadde. One is running to make sure kubanga oli mu bus, oli mu transport, amafuta gali commercial, emipiira giri commercial, spare ali commercial, all of them taxed. There is no way you can do that. Olwaleero ne bw'oba oyagala kukola, olaba taxi ezisinga Dubai z'abantu ba bulijjo, but ogireeta
n'ogiwa City Gundi Authority. City Authority n'egiteekako mita yaayo n'ekuwa amafuta gaayo gwe n'okola kintu kimu buli luutu gy'otwala gy'olyako. Okay. Mufuna bulungi. Yeah. So our problems olwaleero until tujja kugoba yes tujja ku enforcinga but there is one problem we are forgetting. Ekizibu ekisinga obunene kye tugenda okukola. We are not organizing. We are displacing, we are antagonizing. So you are going to send so many people away. But where are you sending them? Bagende mu butale. Mu butale kati obutale bwe tuyina bwonna issue yandibadde nti abasuubuzi mwenna come and register in all your divisions. You see, this is where I told you we don't need Kampala. We don't need Kampala. We don't need Kampala. What do we need? Urbanize, empower and give resources to divisions. Buli division ekwata abantu baayo, ekwata abatembeeyi baayo, ebateeke mu katale. Ofuna bulungi. Naye kaakati oli ku City Hall. Owe Makindye ajjaawo, owe Nakawa ajjaawo, owa Central ajjaawo, owe Lubaga ajjaawo, owe Kawempe ajjaawo. You are creating confusion. Kyoba osigaza wano ku Gundi kiri ekintu eki. You can even have something administrative, ministry, or a few technocrats. But niche yonna, take it to the division. Abolish KCCA. It has no reason, it has no basis to stay because it has no constituency. It has no area. It has no work. It is just wastage of resources. It is just wastage of time. Tumaliriza nze Adam Kongo tukwatagane ku macha Mwami Herbert Anderson Burora 7 Kwenza. Wabali akadeko